ng'oli nga wenna oli muwagizi wa Catherine Kusasira ng'omwagaliza okubeera omulamu ng'akuyimbidde ebirungi sasa ng'omwagala toliiko kiri ng'omwagala nga bw'ali. Amanya n'eddoboozi nze Ssemama Musoka Herbert nga basinga mumanyi nga bodyguard wa Catherine Kusasira lwetaka ne Gucci Babe Mimi. Yes, nga nze wano kalifayinga ku nsonga obudde bannama oli munkubira abantu bangi munkubira mbuuza maama Kabina alira Catherine Kusasira boss Teddy ali atya naye nga musibakwata nga bakwata emanyi nti muli so close ne Catherine mbanyonyola ekiriwo nja kukola ekintu nja kwogera kigambo kyo nga kiri official nti Kusasira baplaninga mulongoosa week eno ngera kize kibira tuje afuna complication ez'enjawulo naye nga tuzikuuma za kyama nga tuzisirikira olwaleero olulimi lwesa tulijinja ku New Year ng'agenda okuyimba olulimi lwesiba naye tuba making sure nti bamukwata videos na bifaananyi Kusasira afunye complications ez'enjawulo era nga tugamba nti one day tibatamukola operation y'omulongoosako masavu ajja kukalira mu buli lumu yeebake aleme kuzuukuka tibalina okukola mukalakita masavu namukola sajjira omukendeeza wiiti kalo yagenze ebweru wano era agenda okugenda nga tali bulungi n'agamba maybe wembeera weekyuka maaso ng'ali eri naye nga bamukola ki yatuuse eri complication n'azifuna mu kuzifuna nlugamba lumanyi kyali tutwala mukuuma tukweka nti kiri confidential ledde tuleke ensi emanyi kusasa ki mulwadde kusasa mulwadde ebyaddala atawulira bulungi era nga yasobola kugadde kikazuwere ebbiri ng'ayogera omutima gupantinga nnyo assa nnyo apantinga nnyo era guna kuddamu okulyanga mu mutima gumuluma abanga kyebamugamba alina amasavu mangi omutima gutudde mu masavu yetaakola mukalakata bagajjeko ku mutima era watakikola ekintu ekyo one day ajja kwebaka akole ki agendereyo naye nga tusabire Kusasira waffe omulungi yes kubanga waliwo tufunye ebintu bingi ate tusobola byogera waliwo omu yeebaka si byangu naye inshallah kijja kuggwa tubakusabira omuyimbi waffe mukwano gw'abangi amakabana waffe omusanyusa kuba nekintu kyagendako si kyangu operation eyo nsigadde nze bodyguard wa Catherine Kusasira mutakuggwa n'emmimi musibye mutya abaami n'abakyala oyo omwami abadde ayogera bamuyita Lirikisi era nga ye omu ku ba best friends ba Catherine Kusasira ng'abadde ne Catherine Kusasira okumala ebbanga ddene nnyo yayita bodyguard we era ku social media yakozesa amaanyi ya bodyguard wa Catherine Kusasira ono ng'abambe nga mulabe mu video agambye nti Catherine Kusasira aludde ng'alwanagana n'okussa n'obulwadde bw'omutima era nga badokita bamugambye nti bw'atafuna surgery mu bwangu agenda kuba obulamu bwa butadde mu matiga era mbu abeera asobola okusirika lumu bwenjogera bw'entondoza ba Mukwano mubeera mu kitegeera katwengera omusabira nga bw'agambye nti surgery egenda taking a place anytime it could be today it could be tomorrow essaawa yonna surgery eba egendagenda mu maaso naye nga mubimanyi birungi ebintu by'omutima biba biri so delicate era nga tugambye nti balina okukolokota amasavu agali around Catherine Kusasira nti ne weight ebadde eri so threatening bebe Catherine Kusasira bambi katoyongera omusabira mukimanyi mukyala muyimbi w'amaanyi yaliko mu Eagles Production ayina business ze yaliko presidential advisor yakulembera abayimbira Museveni mu bululu bwe obwasembayo obwawanguza Museveni so bambi fenna kale tuli ku bunkenke tugamba bannange theatre gifuluma ddi afulumenga mulamu ayongera tukuba omuziki nange endwadde z'emitima sijja kuzanyisa it's not like any other illness kiba kiri so serious and by the time webakufulumya Uganda manya nti eyo case ebeera stress kubanga ne mu Uganda tulinayo amalwaliro agamu nga Kisubi hospital ekola ku mutima n'amalwaliro amalala lwakuba bo tebakola ku very serious cases bakola ku mild cases so mnange ekitegeeza ogwa Catherine Kusasira gubadde guli mu matiga ne katoyongera omusabira kubanga Katonda yawonya tukkiriza nti Mukama ajja muwonya mwebale complete aba Mukwano
So I'm keeping it tuned on NCK TV. Thank you so much.